يصب من فوق رؤوسهم الحميم ولهم مقامع من حديد. Bisa Allah yenyewe mwaka kuelekea oboyo bisa Allah idairi kubise dhalika almu'min alhaqiqi yashkuru Allah rabbal alamin yibaza Allah natendereza Allah namusaba muwe ebirungi ebiri mu guno nga bwamuyisiza mu mwaka omukadde mu ngeri efaanagana bwekyo. Abekyo ayuha al-ikhwa, twagala genda maaso nga tutunuulira ensonga zaffe zetumanyi ezikwatagana n'omuliro, ahwaalu ahli naari, embeera z'abantu abali mu muliro. Twagala zitunuulira tulabe oluvannyuma lw'okwogera. Teriyo kikookesa bipiira ayuha naasi, teriyo kikubisa nduulu, teriyo kikookesa bintu byonna, teri kikweyambuza ngoye n'odduka okumalako ekkubo, teriyo kikuzinya, teriyo kikutwala mu nkuuka. Kullu dhalika ayuha al-ikhwa yu'aridu dinana al-islam, ebyo byawukanira ddala n'eddiini yaffe ey'obusiraamu. Teriyo gwe baali bakkiriza mu nsi y'ennaka ab'ennabi sallallahu alaihi wasallam okufuna ekiti kye naggulawo omwaka abantu bajaganye. Hadha amru lillahi jalla wa ala. Teryaggulawo omwaka, teryaguggalawo, teryaggulawo omwaka, teryaguggalawo, teryaguggulawo illa Allah. Obwo obuyinza bwa Allah, naye bw'obwetabamu oba oyingiridde Allah subhanahu wa ta'ala waddembe okukubonereza nga bw'aba ayagadde. Lidhalika aqida yaffe esomesa ebintu bingi. Kaifa yataamalu al-insanu ma'a rabbihi, omuddu atambula atya ne Allah we subhanahu wa ta'ala. Twagala kugenda maaso n'omusomo gwaffe oluvannyuma lw'okumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala wano watutuusizza. Nakino ekiro kyennyini osobola obutakimalaako, nakino ekiro kyennyini omuntu kyeyesunga okwokya ebipiira n'ebisigadde oyinza obutakimalaako. Walakinna al-aaqilu alladhi yastaghillu uqulahu, omugezi akozesa amagezi ge, yashkuru rabba, yeebaza bwebaza Allah n'okumusaba almazida, amwongere ku ebyo byamuwadde. Tugenda maaso n'okunyonyola embeera z'abantu b'omu muliro ayuha naasi. Waliwo embeera Nabi sallallahu alaihi wasallama yanyonyolako, naddala abantu abeetuga, abantu abeetuga oba balina essuubi ly'okwetuga. Yaboogerako wekitiibwa sallallahu alaihi wasallama, haaluhum fi naari, bagenda kubeera batya mu muliro. Abantu abetta mu netta yonna, yeetuga, yeewadde obutwa, yeesaza akambe. Takallama anhu rabbuna subhanahu wa ta'ala, omubaka yayigiriza owekitiibwa atuyigirize. Faqala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, omubaka n'agamba, man qatala nafsahu, omuntu yenna yetta bihadidin au bihadidatin, alina akambe oba akutte luwagi neyeesala naafa. Qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallama, fahadidatuhu biyadihi yatawajjau biha batanuhu fi naari jahannama. Omuntu oyo bamuziika naye akamba ako kennyini bagenda kukamukolera mu muliro, bw'atyo bw'agenda okuwangala nga yeesala olubuto lwe, agenda kuwangala nga yeesala olubuto lwe mu muliro. Nga bwe yeesala ate bwe luddawo, nga bwe yeesala bwe buwangaazi bwe obutamanyikiddwako kkomo. Singa omuntu yetta n'akambe oba n'ekirala kyonna, Nabbi yagamba nti yatawajjau biha batanahu, agenda kwesala ng'asala lubuto. Bw'alusala, Nabbi agamba sallallahu alaihi wasallama, mukhallada, agenda kubeera khalida mukhallada fiha abadan, eyo embeera gy'agenda okuwangaalirako mu muliro. Singa omuntu alikwata ekyuma ne yetta mu netta yonna, bw'aba yeetuga bwetu zinamugwa, agenda kubeera nga bwe yeetugira mu muliro.
bwawangala bwatyo embeera eyo. Waman sharaba summa, naye ate aliba anyweddwa obutwa, nanywa obutwa ne bumujja mu bulamu buno obw'ensi, nabbi agamba sallallahu alaihi wasallama yatahassaahu, agenda kubunywa fi naari jahannama, agenda kubeera ng'anywa butwa mu mbeera eyo mu muliro jahannama, khalidan mukhallada fiha abadan, eyo embeera gyagenda okuwangaalirako mu muliro senga omuntu alinywa obutwa n'afa. Era muganda wo nga yafa yeetaaga kusabirwa nnyo bw'abanga yanywa butwa obanga yeetuga. Faqala nabiyu sallallahu alaihi wasallama, n'atugamba nti waman yataradda min aljabalin, ate agenda waggulu abadan, muntu yalivaayo ayuhanas, anaavaayo. Lwaki anaavaayo? Ko ebyo byali biri ku kitiibwa sallallahu alaihi wasallam. Kiraga nti ono alinayo kanzusso. Senga ekigambo abada kijja ng'omuntu musiraamu mu muliro nti ajja kubeeramu abada nga bali musiraamu, kitegeeza nyongeza. Amma kotali musiraamu tagenda kuvaayo, kyo kiba kiggalidde obutavaayo. Awo ntegerekesa omusiraamu ngeno batugambye khalidan mukhallada fiha abadan, ajja kubeerayo olubeerera n'olubeerera. Kiba kitegeeza ajja kuwanvuwa nga gyali naye ajja kuvaayo. Naye bwe kijja nga kyogera ku atali musiraamu tagenda kuvaayo ila masha Allahu subhanahu wa ta'ala. Idhan Nabi sallallahu alaihi wasallam yatulaga omuntu yenna yetta mu nziteezo ow'ekyuma agenda kubeera nga yeesala olubuto lwe, anyweddwa obutwa agenda kubeerayo ng'abunywa, eyava waggulu n'agwa n'afa agenda kubeera nga bwatu bwawangala mu nsozi z'omuliro, nga bwalulinnyako bwagwa mu muliro bwaddayo bwatyo mu bulumi obw'ekitalo waliyadulillah. Lidhalika qala nabiyu sallallahu alaihi wasallama, waliwo omuntu agenda okubeera mu muliro. Twogera ku mbeera z'abantu abali mu muliro. Waliwo abantu abagenda okugenda mu muliro fi makani dayiq, nga balina nga walaba tannuru eya buloka, babazimbira obuzimbe butono nnyo, omuntu teyeekyusizaamu, bagenda musonsekayo busonsesi, tasobola kwekyusa eno neeno teyeekyusa, naye nga kengeredde nga bwongera tannuru. Allah subhanahu wa ta'ala kyava agamba idha ulqu minha makanan dayiqan mukarraninan da'aw hunalika thubura, abantu abo bateekwa mu buyumba obwo bugenda kubeera butono nnyo, bamusonsekemu nga tasobola kwekyusa wadde okuvaayo. Allah kugamba nti da'aw hunalika thubura, omuntu agenda kuvaawo akuba enduulo, ogenda kuwulira enduulo z'omuntu zagenda okuba ng'ali mu muliro. Olaba nga bw'ali wano wali omuliro n'akuba enduulo, gwe South Africa oba omuwulira ku kiwoobe omuntu kyagenda okukuba ng'oli wano nga yali South Africa, ogenda kuwulira enduulo gy'agenda okukuba ng'akuba enduulo bamutaase. Allah kyatugamba subhanahu wa ta'ala nti idha ulqu minha makana dayiqa, be baliba batadde mu buntu obwo ayuhanasi obunyiga ennyo obwokya ennyo, mukarraniina ng'ate basibiddwa. Agamba nti da'aw hunalika thubura, abantu bagenda kukuba ebiwoobe. Naye South Africa owanvu, omusajja okukuba ekiwoobe ng'oli South Africa wano bakiwulira, kiba kiyitiridde. Wallahi kigambo kinene nnyo, tebagenda kutaasibwa wadde okuggibwayo. Eyo begenda okubeera embeera mu ngeri efaanagana kwetu. Dhalika nabbaha nabiyu sallallahu alaihi wasallama, omubaka yannyonnyola nnyo hadhihi al umma, kibiina kino n'atutiisa nnyo omuliro, n'agamba tugwewale nnyo, tugutye nnyo, walau min shikki tamri, ne bwe kaba kukuta kati nnyo bwe kati kakutwala mu muliro katye. Lwaki? fa inna ajsamana ala nari la taqwa, teri mubiri gwa muntu gugenda kusobola muliro. Lwaki? Olw'ensonga nti omuliro guno bwe tulina bagudaabulingi, bagukubisamu emirundi mingi, guli ku 7 oba 9 obukambwe bwagwo. Guno guli ku katundu kamu ate nga bakazikiza mu nnyanja 2. Jokera guli ku oligino yaago gwe bagenda okusonsekamu omuntu, era abantu abo bagenda kubeera banene nnyo.
abantu bagenda kubeera banene. Omuntu okubeera South Africa n'okuba ekiwoobe ono n'akiwulira wano tolaba nti kigambo kinene alihanasi. Ekigambo ekyo si kinene. N'okuba endoolo musajja ali South Africa n'omuwulira tekiba kigambo kinene alihanasi. Lwaki? Buzaazanda buli bagenda musonseka mu kantu kali kazibu nnyo alihanasi. Wallahi ng'eri tekaggoka eno ng'ojjamu mujja naye nga kengeredde la yamuutu fiiha wala yahya, tofa ate tolina bulamu eyogenda okubeera embeera. Dhalika qala nabiyu sallallahu alayhi wasallama, mbaka yannyonnyola n'agamba nti darusahu, omuntu oyo agenda mu muliro, darusahu erinnyo lye, erinnyo obunnyo kamithili au kamathali jabali Uhud, erinnyo ly'omuntu omu lyenkanankana olusozi jabali Uhud. Simanyi wano bandugize ntya Yohanasi, obandugize ku ky'omuntu alutegeere jabali Uhud, kuba abasinga obungi twalulabangako. Tugeze ku kya Yohanasi nalwenzi oli abatamumanyi bangi olusi bamulabira ku mazzi, olwenzi ogamba lwenzi nalowooza ekicupa ky'amazzi, lwenzi oli kicupa ky'amazzi, olwenzi olowooza ekicupa ky'amazzi lyerinnyo ly'omuntu. Naye olusozi lutuliko erinnyo limu kati 3 liba gabagaliridde wa Yohanasi, gabagaliridde wa 3 erinnyo erimu jabali Uhud. Faqala nabi sallallahu alaihi wasallam majlisahu, wagenda okutuula mabaina Makka wal Madina, watuula obutuuzi mabaina Makka wal Madina. Makka ne Madina tabayinza okwawula, bagereza kuba gye baali bamanyi. Akati okuva e Makka okugenda e Madina alinye ku saawa emu enkyobotu, waba wenkana wati bw'olinya saawa emu yakawungeezi bw'ogenda Madina mu baasi nga teyimiridde saawa emu enkyoba otuuse. Kati ekisimu agenda okuba wenkana wati awo bayiro nga nnya bwe wenkana bwe wati. Njagala takribu al-aqli kusembeza ntegeera y'ekyo. Kuva e Makka ogenda e Madina otuuka saawa emu otuuka emu ey'okumakya. Kati olugendo olwo omuntu omu agenda okuba kyekifo kyatuulamu mu muliro. Kati Nabbi sallama kama inda Imam Bukhari wa Muslim n'agamba nti ma baina mankabai, okuva ku kibegabega ky'oyo omuntu ogenda kutu, agamba nti masiratu 3 ayami, okuva kutu kw'omuntu ono ogenda okutambulirawo ennaku 3. Lirakibin, avuga ng'ate sari'un, ng'avuga amanyi nnyo okudduka kyagira kyavuga. Waba wenkana wati? Waba wenkana batya? Omukulu agambye tukuva ne Canada, awo okuva ku kigabegabega ogende kutu, wenkanankana okuva wano ne Canada. Oyo muntu omu kati abagenda okutula abataano bagenda kwenkana wati? Ensi tebagenda gimalako, ensi tebagenda gitulamu bokka Yohanasi. Lidhalika obulina gwe muliro, omuntu gwe yalisaanye abeere nga yeetegereza nnyo obuzibu bwago, obukambwe bwago. Lidhalika abantu bagenda kubeera mu muliro n'obunene obwo. Allah agenda kufumba agali baago obunene obwo bajje, bagenda kujja bulungi nnyo. Allah agamba nti kullama nadijat juluduhum baddalnahum juluda ghayraha liyadhuqu al-'adhab, agenda kubagabambaza gayengerere, begalimala okwengerera. Omuntu oyo twagamba ba Zabaniya mukyabadikira, Zabaniya mukyabadikira bebani polisi y'omuliro bagita Zabaniya, bagenda kwengerera bulungi nnyo. Bajje nga bw'otadde bulungi enkoko nejja bulungi ennyama, n'obuuka ng'eyidde bulungi, olaba kati sawa yonna olina kugirya, olaba eyidde bulungi katimba.
kati bali banga bayitire bati twagamba mukulu wa polisi bamuyitani Mali mukulu oyo wa polisi waayo bamuyita Mali omu bamuyita bati omu bamuyita bati wa polisi w'omuliro Zabaniyo watulawo Zabani falidhalik kati bagenda gamba bazabaniya mugende mubakwata obugere mukulule mubakulule bonna mubateeke ku kyeri mukulule ennyama yonna eyiike kubanga yayidde dda bulungi kyokka ate nga toli mufu ate toli mulamu tofudde toli mulamu bwe bagenda okusika ennyama yonna egenda kuggwa ku magumba Allah kyava agamba nti kullama nadijat juluduhum bwe balijja obulungi nga bayidde ddala bulungi nnyo baddalnahum juluda gairaha bagenda kugisika eyo ennyama eyiike bakuze bakwambaza ekirala yazuukula adhaaba otandika okuwulira ate obulumi obutabadde mu muliro so Allah tusinyiza omulayi nnaasi fa inna hisaman ala nari la taqwa eyo embeera nzibu nnyo lidhalika Ali ibn Fudayl ye bwe yawulira nga aya bagisoma bagitematema babemuwulira yafa bufi nakutuusa kati ali mukabuli naye sinalaba n'omwafa mwena buli omwansi n'oyanga oyanze twasirowooza tumuyinza obutafa ayuha nnaasi naye tafakkuru tukyayagala dunia naye era tutagivaako ne tunajagala walidhalika ayuha al-ikhwa omuliro bagwogeddeko gwetaaga okufumiitirizaako ennyo walidhalika abantu abali mu muliro bagendaga nti ya Rabb okutookya otookyezza naye siffe otookezza omuliro naye siffe ebyatulese mu muliro siffe twabikola waliyo omukulu shaitaani bamuleete shaitaani bino byonna yabitukozeseza ffe twaligenze mu muliro shaitaani yatuleeta mu muliro ye yatugamba ya Rabb okwo okwewoza kwabwe beewozaako tuno beewozezza nnyo Allah abatunulire mu nsonga zaabwe shaitaani bagenda kugireeta baako kyogamba abantu bawulire bakugambye nti buli omu akaba shaitaani buli omu neyakola ku lulwo agamba shaitaani agamba nti agenda kuyitawo bagenda kugireeta shaitaani baako kyogamba abantu bonna bawulidde bakaaba ggwe shaitaani egenda kuwulira nti waqala shaitaani lamma qudiya al-amr bamaze okusalawo nti buli muntu agenda mu muliro waqala shaitaani lamma qudiya al-amr Allah asazeewo nti bwenna ngenda kubookya muliro igenda kugamba eti inna Allaha wa'adakum wa'da al-haqq naye temukimanyi nti Allah yabalaganyisa endagaano ey'amazima wa wa'adtukum nange ne mbalaganyisa fa akhlaftukum nze ne mbaawukanako nze nakolanga byange nammwe mukola bibyo wama kana li alaykum min sultan nze ne mubaligadde nga muganyi siina bwe nalinako obuyinza kyenyinza kukola likoze eki mwekyomanyi nti Allah nze nali ntonze omuntu waliwo neekwasa nti nali ntonze omuntu gwe natonda yavaya neekwasa gwe tamanyimanyi nti Allah yabatonda Allah shaitaani egenda kwegaana abaddu ba Allah egenda kubagamba eri maaso nti fala talumuuni waluumu anfusakum mwenenye mwekka mwali mutegeera bulungi nnyo wallahi Allah yabakola mwina amagezi kumwenani yandabako era nakusangawo idhan ayuha al-ikhwa shaitaani egenda kukimalamu egenda kwogera ebigambo ebisembayo abaddu bagenda kweraliikirira nnyo olw'ensonga teri agenda kuva mu muliro embeera gy'alimu okujja kumanya ni musiraamu falidhalik nabi sallallahu alaihi wasallama n'atunyumiza bulungi bwe balimala okubeera nga Allah asazeewo ne shaitaani ebeegaana bagenda kugamba bakafiiri yadhahakuuna lilmusilimin bagenda kubeera nga basikirira abasiraamu babagambe nti abaana ma agana ankum islamukum idh antum ma'ana fi nar abantu obusiraamu tebwabagasa mwenna muli muliro naffe kati munonye eki muliro mwagambanga nti agenda mu busiraamu tagenda kuyingira muliro amma al'ana antum ma'ana fi nar mwenna tuli wamu mu muliro kati kiki kale olwali mufiiraki qalu bamaze shaitaani maze okusalawo eyogedde ebigambo tebakyalyekwasa qalu bagenda kugamba
tikunna maradhunu fenga abantu twasobya fa ukhadna ila nar nibatwala muliro thumma yasma'u Allah tabaraka wa ta'ala qawlahum Allah agenda kuwulira ebigambo byabwe bino agambe malayika kugenda abo bonna mubajjeyo bonna mubano naye abagambye nti ebyabatwaza mu muliro si kuba nti Allah akokyeza wabula amazambi gaabwe Allah abagambe bano naye bwe bali bano nayo bagenda bano nayo akafiri bagenda kwegomba nnyo bagambe nti rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin isingana tubaddeko abasiraamu ekinonyesezaayo abantu bano kuba basiraamu falidhalika ayuha alikhwa bagenda kunonayo abasiraamu bagenda bano nayo bagenda kunonayo ki bagenda kujjayo makani sujud obufu bwasinza bwonna tebagenda kubwokya bugenda kusigalawo nga bwe bwayingidde omuliro tebagenda kukwokya wadde akati ko bagenda kasiŋalawo amma kino ekinyama kyonna kigenda kuba nga kiyidde tekikyalina makulu kinyama kyonna nga kiyidde tekikyalina makulu nga wenkiri bagenda kunonayo akantu makani sujud harrama Allahu subhanahu wa ta'ala ala an-nari an ta'kula makana sujud Allah yaziiza omuliro okukomba ku kifo ekyali kisinza kati bagenda kukajjayo akantu ako yawma al-qiyama mu muliro maleka zigenda kukono ayinza okuba muganda omukwano okusinziira Allah bwe yateekateeka okujjayo ayinza okuba mukwano gwe yagenda okunonayo agenda kujjayo akantu ako akalonde bwoli kuba mulimu ebitundu bingi waliwo abagenda okuba nga babasibira mu poliisi waliwo bagenda okujjayo nga bali ku poliisi mu muliro nga bali mutakabirun bo bagenda basibira mu poliisi eyitibwa booliisi oba baaliisi mwe bagenda obasibira kati gogenda kubanoonya ogenda banoonya eyo waliwo abagenda okugenda mu zaazaana nga bo babasibira mu zaazaana kyeki bwe buyumba obutaliko bwekyusizo Allah subhanahu wa ta'ala bwayogerako mu Qur'an n'atugamba atya kalla layumbadhanna fil hutama wama adraka mal hutama narullahi muqada allati tattali'u ala al-af'ida kati guno muliro guyitibwa hutama waliwo abantu bagenda kulya mutima gwokka gwogwokya mutima gwokka wasigale tegutunulayo paati endala omuliro omulala gwegwokya ekitundu ekisigadde gwo hutama eyokya mutima gwo guyingira gunyonya mutima bweguti negubeera wano omutima guli waggulu nga bwegwokya tunuulira nga walidde ettooke nga lyokya bulungi ettooke nga waliridde bulungi nga lyayidde bulungi lyokya lyasuzeeko liyite lyayidde nga lyaluddeko nolireetako amaddu obulungi oyinza okwanguyira oddimira nerigendo olina engeri gyowulira wano okwata wansi amaziga ne gajja n'otunulako ebbali n'otunulako ebbi oyagala kubuuka naye ate nga erina teri buzibu naye wano nga wakutta olinda biwole naye nga ettooke likulimu era akusingalanga ti haji kiki oba tukizannyo nga tewayizitukira nfayalina sallallahu alaihi wasallam gendiko kati embeera eyo gyaba kati buli omuliro guyitibwa hutama ng'enjokya yaago twalaba emiliro 8 buli gumu guyina enjokya yaago kati gugenda kujja hutama gwo gujja gwokya mutima bweguti la ilaha illallah n'owuli omwana wadamu wakuba ennyuuni gwokya mutima gwokka nga kulaba ettooke eryo beriba lyokya olowooza okugulu bakwokya okugulu bakwokya ate omukono naye olaba oyaayaana ng'ofa n'oyaayaana n'otunako n'okwata wansi era omwangu adduka bulungi kunyonya mazzi mu firiiji kuliwa kuli kakkale kati guli omuliro gugenda kwokya kati gututte ebitundu ebirala ebitundu ebirala birina nnyiribyo gwo gwokya mutima hutama wama adraka mal hutama narullahi lmuqada amakulu gwaggwadde okukuma tattaliu ala al af'ida gwo gunyonya mitima falidhalika nabi sallallahu alaihi wasallam byalinga emiriro gyonna yaginyonyola bulungi era najjagibalaga bulungi tugamba nti omuliro gukyasinza obukambwe baguyitani jahannam gugenda kulya abantu abagenda okukulira omuliro abagenda okukulira bali abantu bameka bali abantu bameka abagenda okukulira omuliro jahannam okusinga okubonerezebwa abantu bonna mu nsi yonna mu bika by'omuliro byonna abagenda okusinga okubonerezebwa
twabalaba bali mabega twagamba abantu basatu asooka ayuha nnasi temwaliwo twayogera abantu abagenda okusinga okubonerezebwa mu muliro jahannama gokka ngera bwe bagenda okusinga n'emibiri egisigadde twagamba abantu basatu twagamba asooka yali ani twagamba asooka almushiriku kale katusuguddewo okuteeba asooka olyagala ateebe asooka almunafiqu ateeba obulala ashabu nani twagamba almushiriku nga hadi wagambe la twagamba almunafiqu teri agenda kusinga kubonaabona muli okusinga munafiqu netugamba owokubiri ashabu lmaida ashabu maida twabogeraku netugamba owokusatu ala firauna netuyingizawo owokunawo mu bwangu taliku sala be bantu bana bebagenda okusinga okubonerezebwa mu miliro gyonna almunafiqu ashabu lmaida wakadhalika alu firauna wakadhalika taliku sala kuba nabbi yabuteekamu kibagenda okusavinga bafirauna n'omuntu yaleka eswala waliyadu billah falidhalika ayuha alikhwa kigambo omuliro kigambo kizibu ennyo nga bimwezimuguulira tugogedde twayogera emmere twayogera ebyokunywa twayogera engoye twayogera ebintu byonna ebyomuliro falidhalika oba tutidde muliro nga nina okufaako kusembedde ekigambo kinene subhanaka allahumma wabihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk walhamdulillahi rabbil alamin lillahi jalla wa ala enteekateeka za allah tumusaba allah bwabasazewo okututwala tutwale nga atusiimye ate atuwonya omuliro kuba tetusobola muliro yatuseetinga omuliro mulala nnyo tusaba allah subhanahu wataala atujje mubantu omuliro ne bakadde bafe abatusooka okuva mubulamu bwensi bwaba waliwo alina ekibuuzo mu bufunze abuuze watabaawo layini eddako tulabe nga tukola ebigenda maaso birana fadal alaikum salamu warahmatullah baada waffe abuuza lwaki allah subhanahu wataala yanyigira nnyo taliku sala taliku sala ye muntu eyava ku sala ng'agiwakanya buwakanya ate n'agamba ogisaala agiwakanya natagisaala n'agiviirako ddala amma ono asalamu ezimu nga nezimuyitako ddala bwezityo nga bwatobeka bwatyo bamuyita taali kuswala oyo abeera mugayaavu oyo abeera mugayaavu tabeera taali kuswala katagirese taali kwabanise kigambo taaliku kiva mu talaka kuleka aba agirekedde ddala naye ono agireka nga mugayaavu oyo agenda kubonerezebwa ng'omuntu naye ono taali yagiviirako ddala oluusi bagoberezako n'ebigambo timamusaala nze abasaala bangi balaba sajja baba basiiwuufu baba baavu amaviivi g'empale zaabwe wiikendi ogenda okulaba bonna gayubuse n'agijereka bwatyo oyo taali kuswala otalina wagenkolebongerako naye ono kubagamba nti asaddemu agimanyi gyeri naye ebiseera obutono ziyise n'azikwata ezimu oyo mulala kwoli kana bababuuza nti allah yatonda sheitaani naye aliyo omulimu negujuma kana bagenda kugirumira ddala era ekutiira ddala bulungi ddala kugenda kugiruma era ekutiira ddala bulungi lwakuba tikyalina kyansigendenya tegerekesa abuuza nti enviri z'enkulu naba nga mwako kyenyi bamutwala muntu nebigayita kazalo asalako enviri ezimu neziwanvuwa endala kyenyi kirala n'enviri endala kuwantu tolina mutawala kigambo kya kazalo
haditha bino byonna yava waggulu agenda kuva mu muliro wabiri kuba wansi bwati bwagenda okuwanga naye ali mu muliro neyesala agenda kuba mu muliro n'anywa obutwa agenda kunywa mu muliro bonna byebuli biseeti bulungi birinda bulungi okutuukawo agenda kuyita mu process nga bwe twaziyitamu ezo zonna agenda kuziyitamu minzaani biki muliro biki byonna paka nagenda kusirata paka process zonna agenda kuziyitamu paka nanamutwala muliro zonna twazisomye wano nga bezitambula zonna twazimaze kuziringa musanvu zonna agenda ziyitamu ajja kuzuukira agende mu mahshari agende ku minzaani agende ku sirata agiyite kuba ebityo paka nanatuuka muliro simanyi bwati babyagala kyeki wala kugala fabuza embwa ziramulwa zitya embwa kintu ekiri haramu omusiraamu okukiba nakyo embwa eri haramu musiraamu talunda mbwa ate era tagirya lwamu ennaku zino zikola bulungi nnyo soseji naye tituzirya jakunga totegedde embwa esobola okubeera ow'omusiraamu ng'agitendese bulungi bagiyita mukallib eba sinsome bagiyita mbwa ensome bagiyita mukallib naye eyo okusanga okkiriza okuba nayo awaka naye bakusalako buli lunaku empeera ezenkanankana olusozi Jabal Uhud buli lunaku empeera zennungi zebakusalako ekyokubiri ina almalaikata la yadkhulu baita fihi kalbu wala sula embwa tegenda mu nyumba amini malayika tegenda mu nyumba mulimbwa na kifaananyi kati malayika oba ozigobyewo n'okusalako empeera ezenkanankana olusozi Jabal Uhud tekkirizibwa bw'oba ogirunze ekyofiirwa ebizibu byayo malayika tezijjawo okugjako ejjamu emyoyo n'oba ogituddeko etukwirako olunaku kuva kujja nekutwala netutegeera naye nze baraka tezijja mu nyumba yo zitamugamu mbwa kasita ziba mutagonena obusiraamu butunuulya ki ekirimu energy si buzibu eri obusiraamu mpozi nga bafuula linnya energy kiki babategeeza obusiraamu tekugaana amaanyi tekugagaana naye amaanyi geego g'obusiraamu oyinza okuba nga amaanyi ganguuli oba ganjaga obusiraamu tekukolagana nabo kati energy eyo yakiki ekirimu bulamula birimu ne bugaana ekyokunywa tebugaana linnya wabula bugaana kintu ekikola ekyerinnya tegeregesa naam sheikh tauba soma busomi nga bwe ngera bweteriko basimala gisome busomi sibirinako obujulizi mukama wange nati sigaana kuba nabyo bintu bino naye nga nti omuntu sibirinako obujulizi nga kuloza sibirinako obujulizi bingi ebisomebwa bisobola okuba ebituufu naye nga nti sibirinako obujulizi mukama wange ekitiibwa bw'olaba nti munazze mabega tazze takonye kudde mabega mulumbe gyali bwakolako falhamdulillah waba takonyeeko mulumbe gyali mulimu okuba nti sitegedde oba ayogidde solo mulimu ajja nga tomanyi kikyali waliwo oyinza okujja mu mataze kusaala ekyokulabirako musobola ti mu masikiti mu masikiti omanya nti azze kusaala ate waliwo okuba nti mulimu tomanyi kikyali nga kunonyeku awo omusaalya wennyini mulimu ajja nga tamanyi nakyatali olina kuteekamu sensi oba eninga enona kikyaliko mumbeera eno ate nsi twasomyeko 5 tobadde okunundi zabadde 5 Allah agenda bandika nga muliro naye nga nyanja za muliro migga gya muliro twasomye 5
omulundi ogwawedde batuzoogerako amazagenda okunyikamu abantu nga naye muliro ng'abanyikamu mbiga ekyo eryetaano yakunyikamu bwekisotegera eddalu lyensi yaffe subhanallah. nebeerabira bamujjukiza batya? nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallama attasbihu lirijali wattasbihu linsa, yagamba nti abasajja bagamba subhanallah ate tasbihu kwe kuba emabega w'engalo n'ekibatu kino ekikuba emabega w'engalo linisa illa malikiya. bamalikiya bagamba byonna byebimu naye tebalina bujulisi. idhan ogamba subhanallah baba mukyala akuba eno, ye amalikiya bagamba la naye agamba kimu subhanallah ng'omusajja bwagamba, naye tebalina bujulisi kyekirungi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waliwo eyansindikidde ekibuuzo okusinziira ku musomo ogwasooka gwe wasomesa ogukwatagana ku bika by'omuliro, n'agamba nti seeka namuwulira ng'agamba nti omuliro guno gulimu ebika 8, ate n'agamba nti waliwo haya gye yasoma ng'egamba nti laha 7 abwab likulli babin minhum juz'un maqsum. Kati agamba nti ayagala kumunnyonnyola ebintu ebyo bibiri. Waliwo bw'obanga osomye alhamu sala, waliwo abagamba ziri 16 ate waliwo abagamba ziri 14. Embulabango akati kijja kitya okuba 16 nekiba 14? waliwo abaanaanuula mu zino, waliwo abataanaanuula ne bazirekawo, waliwo ebo bagitemamu neefuuka bbi newangula. Kati n'omuliro guno waliwo gwe bataatuma ng'ekigambo naawo kyennyini tebaguyita linnya, kyo tebagiyita linnya, batandika kujja paka 7. So nga ate Qur'an yali eyogera nayo yagwogerako. Kati kibategeeza ki? Nti waliwo erinnya lye bataayogera naye nga Qur'an yalyogera ng'ekigambo naawo. Bo bagamba nti gyonna miriro naye tebagutwala nkika kya muliro. Oba ontegere bo tebakitwala nti kika kya muliro. Kati ne batwala ebisigadde byonna ne bibeera 7 ekintu bataki. Kati abalifu abamu bebaga nalino erinnya lyeritwalako muliro ne balireeta mu ngeri efaanagana be, era nga liri mu Qur'an mwennyini. Sitegerekesa yonna.